aba NUP babaddeyo aba NUP abawangudde n'abagudde n'abali ku mutendera gwa kansala babaddeyo force etaddeko Nsibambi akazito togimanyi by'abantu bakukunaavu ababaddeyo kati bakuba Nsibambi bamusirise bakuba Nsibambi bakole ki bamusirise naye Nsibambi ajja boogera ezegedde kuba yete bamuyita togunya oguteeka yajja boogera ajja kuboogera ezegedde ye ekimuli ku mutima akikola ki akyogera era gwe munabyabufuzi yabaddeyo tekatanda n'otandika okukubira Nsibambi amasimu n'omubuuzo odda ku shoki kuba ajja genda ku show nga munyiivu atandike baasa otegedde yes naye nga kye baakoze nze nyumirwa nnyo omuntu agenda emisana wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyina Luswa Luwemba Muhammadi Ssaabakunzi wa NPP tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero nsonga ezitambula mu ggwanga agenda sooka kubuuzeeko tutandike programu y'olunaku olwaleero Luswa abuuza abantu abalabi baffe abalungi mbalamusizzaako nnyo mu ngeri ey'enjawulo tuli ku mikutu ebiri owa muganda ng'MS tayagala kumpa ku masannyalaze tuli ku MS Media Uganda ne ku Luswa Live 256 mugende musubscribinge era musharinge tweyongera okutandika kubanga bukyanga tutandika bukyanga ngamba nti Luswa teweesiriwaza atandika akantu tuli mu basubscriber 600 which age mukitegeza abantu baresponding 600 wakyawa tubuzaayo ndowooza wakyawa 1000 mmeka 2,000 wazifunye dda 2,000 ekintu kitambo tutandiko settinga ki tutandiko settinga ekintu yonna gye musinziira musinzidde wa US musinzidde Canada musinzidde South Africa musinzidde Arua musinzidde Gulu musinzidde Nakaseke musinzidde Luweero mwebale kugoberera tumirako n'abentungamu abentungamu Kabera Maido Mbalala Kyegegwa mwenna tubatumiddeko mwebale kwekumira ku MS Media mwebale kwekumira ku Luswa Live 256 tuba tubaleetera mazima tuba tubaleetera amawulire agasengejjeddwa obulungi fete tukuba propaganda bwemba mwagala propaganda mugende ku mikutu emirala wano tuleeta mazima tuleeta ensonga nga za mazima nina ensonga gye nayogerako ne muganda wange Khalid awo gye buvuddeko ne wabaawo enkambi emu enkubira essimu naŋŋamba owaayi kandidate waffe ng'omutta naye nga enkambi ekitegedde nti mazima ng'omutta kuba senga bakizuula nti si mazima singa nange ndi omu ku basimbye mu kaguli ka Buganda Road ate kulwa nabula nga musajja waffe eddiini kitegedde naye ndeetera ddala twogerera ddala ebituufu yes kati otujjidde no Uganda efunyemu ekikangabwa efiiriddwa General Deus Sande abadde adumira enkambi y'e Kasajjagirwa saidi zeri e Masaka yadaze kuziika owa Land Force ndowooza myuka wa Land Force yafudde kati n'afunamu complications zaawo kakana n'ava mu bulamu bw'ensi so tubasaasirako bannayuganda bannaffe ate ne famire abooluganda abakona ab'emikwano okuviirwako Generali Deus Sanda abadde musajja w'amaanyi saidi z'e Masaka Kasajjagirwa awo abadde w'amaanyi ng'akomandingira ddala ate nga y'omu ku basajja abadde baagala ensi yaabwe so tubasaasideko kati Luswa tutandikire ku nsonga ya abadde ku ddala lya Major General abadde Major General abadde abuzaayo amayinja 2 afuuke Foster atuuke ku Foster Major General aba n'amayinja 2 Lieutenant General aba n'amayinja 3 CDF General aba n'amayinja ameka ana so tubasaasiddeko nnyo aba famire ya Afande Deus tusaba omutonzi amusaasire ebyo byonna ebyamusobako ne beyasobya nammwe ate mu musonyi okuba ffe wano mu Buganda tetunenya muntu afudde afudde abakoze eki afudde aba afudde byonna bye yakola ayina ebirungi byakoze n'ebibi byakoze naye tumuteekeyo mikono gya Katonda ayongere okubeera nti oba oli awo amusembereza ekitangaala so njala tutandikire ku nsonga ya Nsibambi awali okusika omugu wa Nsibambi agamba gye buvuddeko basisinkana President Museveni agamba baali bayitirivu aba NUP aba DF
amu ne bagana ebifaananyi. Kalupaka bwe yavaayo yali ku mimwa gy'abantu kati abamu bagamba nti yali mu bannayuganda olukwe akalulu kamuluma biki naye ye ng'agamba ndaba eggwanga lwe lirina okutambula kisooka nyina ssente zonna ezeetaagisa saagala agenda Museveni kumpa ssente njagala eggwanga lino libeeremu emirembe after General Museveni because emyaka 8 tukizudde nga tasobola kubaako nakatutu tulina teesa naye ne bamwambalira NUP ne basooka ne beegaana tewali n'omuwaffe eyabaddeyo n'aleeta bwino n'agamba eno meeting ono yasayininga yaliwo noono y'omu ku bakulu n'ababaka ba palamenti abamu abalonde nabo twabadde nabo gundi kyabaddemu ensobi mu nsisinkano eno ne General Museveni okuleetera omusajja Nsibambi Yusuf Professor Omulamba asomesezza amateeka emyaka 25 kumpi Makerere ayisibwemu eggaali bano abagamba nti ffe twabaddeyo naye nga babaddeyo kiki kye bakweka kubanga ye Nsibambi babadde ku nsonga za ggwanga Nsibambi alina ensobi gye yakoze yonna kaakati ekisooka ku nsonga ya Nsibambi buli eyafunye ekifaananyi ne General Museveni is a genuine person era yagibwako adiiru okwogera ku nsonga yonna ensonga ey'omuzinzi abaaganye those are morals naye nga babaddeyo no Nsibambi ku myaka gye tasobola kuba propaganda omuntu yenna eyafunye ekifaananyi ne General Museveni n'ayimirira ne bamuwaasa ekifaananyi kuba kyo si kyangu n'ayimirira ne bamuwaasa bwe kya n'agamba oba kigenda kikole ki oyo mwami Museveni okumwesiga 10 ku kinnakyo mbamuwagira kubanga yavuddeyo in a broad daylight n'agamba nze ensonga ezimu ku ezo nyimiridde wano position yaffe yeeno otegedde mpulirayo n'abagamba Latifu lwaki mwagenze wa Museveni ng'ogwa Nsibambi gwani agende wa Museveni kati lwaki mutuleekaanira bano abaleekaana olwalira abakubakerere omwabawadde office kimwabadde buvunaanyizibwa ki omuntu omunenya ng'omuwadde obuvunaanyizibwa nti gundi nakukwasa obuvunaanyizibwa buno bukulemye nti olina office bweti nti senga Nsibambi yakutte office ye nga bwe baamuwa obwa MP luli n'agenda nga teyebuuza ku bantu baawa bagiyita mawokota abamulonda ate yandibadde ensobi y'amaanyi naye Nsibambi agenze ng'omuntu n'abalala abasobodde okufuna ekifaananyi bangi bakyali bangi kubanga nze mu kwogerezeganyako n'abaagenze bagambye zagenze baasi 3 zino zigundi zino ezirumba e Masaka bazita bate ezirumba embalala ziwayiwayi zezagenze wa General Museveni naye ababadde ku wayiwayi bano abakubiddwa ekifaananyi famire ya Latifu ne Bansibambi n'abatono abo bali genuine kubanga ebyobufuzi you choose wisely wayiwayi 3 bano bokka be basazeewo ne bagamba nti General Museveni era naye ndowooza General Museveni yagambye bano balabika be bali genuine era tekikuggyako amatu oba tekikuwaawaaza nnyo nga bano abaakubiddwa ebifaananyi be balina ebifo nga lisiti ya kabinenti General Museveni gyagenda okuserekitinga egenda omuyambako mwebali kubanga baamulaze obwerufu General Museveni saawa zino mu myaka gy'alimu gya ntondo kkiriza obagaana buli lw'otuuka mu myaka egyo 7 8 oba otuse mu myaka gy'entondo oba oyagala omuntu ayogera amazima akubuulira ekituufu kyova olaba ffe jjajja wange yafa wa myaka emeka jjajja wange yafa wa myaka yali agenda myaka 8 naye nga ayagala nnyo omuntu ali genuine ayogeza amazima amubuulira ekituufu onfuna omuntu oyo amubuulira ekituufu yamusembezanga nnyo n'amubuulira naye ebyamaki ebyamabye zino wayiwaye zino ebbaasi 3 zabadde mu bannabyabufuzi kikaaki bannabyabufuzi ababadde mu wayiwayi ezo mwabaddemu bannabyabufuzi ab'ekintabuli ab'opposition bonna naye no ng'okusingira ddala aba NUP babaddeyo aba NUP abawangudde n'abaagudde n'abali ku mutendera gwa kansala babaddeyo
NPP mwete mwatute ate ffe twatutte baaliwo ffe ne tukutegeera butegeezi nti wabaddeyo without our consent oyinza okigwako okigwako muganda wange kyogamba nti mwete wali n'omu yagenze wa NPP tewali okitegedde lwaki nkugamba ebigambo bino wammanga ng'omanyi sente z'omi w'omusolo ezaatokomusaawo olwo lunaku nga zitokomukazi anti ekitono nnyo State House operatinga bweti ne bw'oba ogenze president n'atakulaba ekitono nnyo transport abawa akakadde ku 5 kakadde kati balamu waayiwaayi etikka abantu 100 tebawera mu waayiwaayi baba bameka babanga 5 kati balamu gundi ezo kati kakadde otegedde babalamu kakadde milioni 5 waayiwaayi emeka ezo sente nyingi ku State House wuliriza esasanye bilioni milioni emeka zagenze emeka nya otegedde zisende emeka milioni 2 ze milioni 2 kakati oyo transport refund kakati waliwo bano nti omwomu nja kumusibuzayo milioni 2 ziri eza bino bye mwogedde nga mwogedde ne president mumaze okwogera naye akakadde ka transport ko kabaka ebbali tebiriiko bino nti president agambye bakuweyo zino ezo ziza transport zivaaki okusinziira ku bano information ze bampa abagenzegenzeeyo kuba nze sifunanga mu kusagula ba president otegedde sigufunanga bw'ogufuna ogende otegedde anti kakati kuki wonna kwogerezeganya anti kakati nze bwekuba kwogerezeganya nkolanga bakasuku bwe bakola in a broad daylight ndi wano ali wali kamera zonna zigweyo n'okutesa ku nsonga z'eggwanga anti ntesa ku nsonga z'eggwanga nga kamera zonna weeziri so omusingana nga aliwo kamera nga kamera zonna abamusingana abasinga tebaagalawo kamera anti kakati bwe buzibu era kino nsibambi kye yakoze nange enkola nti otegedde nti yeeyagadde abalage huizi nsibambi si bino byakumuvuga buvuzi nsibambi ne mumuyita owammwe ne mumukola bwemti mumukozesa bukozesa ne mwagala omukozesa ate ne mumusuula onfuna so kati bayitirivu era bali mu katu ng'ofunye n'omukisa onywedde ku mazzi saawa zino tebanywa mazzi tebalya mmere kubanga bamanyi saawa yonna nsibambi kubanga nsibambi ayogerera kumukumu bwava ku sheeno nadda kweri bwava ku gundi jjukira mwe ba host mumubuuza ebibuuzo byanjawulo kati bali mu bwerali kyova olaba olwaleero abamu batuuse okuvaayo sentinale yavuddeyo Robert sentinale gavudde nagamba ndi aibeti ntekawo n'omukono gwange guno omuntu yenna aleeta ekifaananyi ng'agamba nti nabaddeyo batandise okweraliikirira kati sentinale okuvayo nagamba nti omuntu yenna oyo aba ku damage control aba ku defensive omanya naye yakoze eki yabaddeyo so bali mu kweraliikirira era kyova olaba batandise ottayiza nsibambi bamutayiza bamugamba taata ogenda ku program kinti wemwesa akuwa interview guide agenda kubuuza ku ki takubuuza ku mannya ababaddeyo nsibambi omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa.
tobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja tosira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno ayinza obbamenya oyinza n'okwesanga mulimu n'abanene abenup nga mwebali otegedde kati gwe force gwe teweewunya force kuba Nsibambi emukuba kuki bano abagenze naye be bakuba Nsibambi otegedde bamukuba public bamufule public nuisance otegedde babere nti byayogera temuli makulu agenda otuuka ku kinyusi nga ino public ayagamba Nsibambi kati byayogera propaganda nate Nsibambi nawe tukunenya obadde ovaayo mu ntandikwa wali we mwagendera n'omenya omu ku omu n'ogamba gundi yagaana ekifaananyi n'ogamba ono we Nakaseke yakigaana naye nga ze zimu ku nsonga ze twaliko n'ogamba we gundi yasigaana ze zimu ku nsonga ze wandibadde ate oli wagguluwa naye it's not too late okyasobola obbamenyaamenya n'ogamba ABCD yiti si Nsibambi yekka Haji Latif Sebagala mukyasobola omumenya abantu abo Haji Faruku Ntego we Makindi yabaddeyo bakyasobola omumenya abantu abo okitegedde kati mutunuulidde Nsibambi yekka bambi bamutaddeko akaliro kesira force etaddeko Nsibambi akazito togimanyi by'abantu bakukunaavu ababaddeyo kati bakuba Nsibambi bakuba Nsibambi bakole ki bamusirise naye Nsibambi ajja boogera ezegedde kuba yete bamuyita togunya oguteeka yajja boogera ajja kuboogera ezegedde ye ekimuli ku mutima akikola ki akyogera era gwe munnabyabufuzi eyabaddeyo tekakutanda n'otandika okukubira Nsibambi amasimu n'omubuuza odda ku shoki kuba ajja kgenda ku sho nga munyiivu atandike bbaasa otegedde yes naye nga kye baakoze nze nyumirwa nnyo omuntu agenda emisana n'afuluma n'ekifaananyi ne beekubya naye oyo omanya endagaano ye ne mwami Museveni eri binding naye bano abagendayo ekiro olwa be bangi abagendayo ekiro emisana boogera birala ekiro ne banyumya birala otegedde bayitirivu mu opposition mwami Museveni bwe yakeera enkya kumanya n'agamba nti opposition by 2026 nja kubangi mazeewo nja kugimalawo yali akitegeeza okujjako ffe baluwemba abakyali ku alaali ne tugamba nti tujja kukola na General Museveni ate senga mbadde nga siri ku alaali senga ebifaananyi tobiraba kyogamba opportunity zaali zajja kuno zigaana nazigaana nze nagamba ssente zibandeetera empitirivu nga nzitunulako bwe nti ne ŋŋamba zino sente bwe nzikwata sidda mu kulunda nkoko zaali meka mba mu kusitula busituza apartment zaali biliyoni ze ziwerako nga zijjidde mu box nga zijjidde mu buutu ne bazibikula buti nga bupya busala nabaga kati era nabukwatako bwe nti ne mugamba twala luswa ki luswa sogaana biliyoni 2 anti kakati gwe omutima gwa luswa si gwe gugwo gwe tuli munnabyabufuzi usayogeza amazima osheke tuli munnabyabufuzi era nagamba abantu nze bannaye munkwate bulungi otegedde ebyo muwoza nalya nga njakulira ddala nja kumala nkoleki nja kumala nfenke kati luswa sijja kulya naye wabula nja kufenka okitegeera kubanga opposition luwo tutambulira ku blackmail diversion propaganda awe mutambulira temwina nsonga ya Simba tulina nsonga ya Simba naye ng'ekisingira ddala obukulu eyo element eyo point eyo ya propaganda ya agenda enkulu gyali mukuba Nsibambi kati ajajjuwulira andi kakati Nsibambi naawe Nsibambi naye yatawakala Nsibambi gw'oyita emmere naye abaddiza kubanga yagambye wekitiibwa Kyagulanyi tolina direction toyina wootambulira ategedde leero osuze eno leero n'osula eri omusajja tugamba katutunu tusigaze emyezi emeka omusajja alayire ategedde twetaaga strategy onfuna nali wano ne Khalid juzi ne ŋŋamba nti abasajja abaali ab'amaanyi wano ku lukalu lwa Africa Nelson Mandela tomubuusa maaso munnabyabufuzi
munnabyafuzi ekisinga okugira mu bwongo ekisookera ddala okugira mu bwongo kwe kusibwa. Era bw'oyingira mu byobufuzi omanya nti ekkomera makaago gakumeka gakubiri. Maama w'abaana bw'oba tozzeeyo waka ayina kunoonyeza ku poliisi obuli okumpi awo. Kunoonyeza ku poliisi eziri ekumpi na kooti. Nti ono okusinziira mu area gy'ali mu kooti yawa ye Kanyanya Buganda Road kwalina okunoonyeza. Okitegedde? Era naye taba shocked nnyo mbu bakukutte biki ekyalina ffe bannabyabufuzi mu mateeka waliwo kye bayita habeas corpus. Yeeti eyo. Okitegedde? Ekiwandiiko kiba kya kooti kiba kuntumye bakuleete mu mbeera yonna gy'olimu. Oba oli mufu oba oli mulamu. Oba oli mulamu. Okitegedde? So awe tuba. Gwe munnabyabufuzi ali eyo ng'olwaleero otya okusibwa, ng'olwaleero otya okuweebwa obutwa, olwaleero ng'otya okufa. Gwe ebyobufuzi biveemu, deewuwo olime ebijanjaalo byo. Deewuwo olunde enkoko. Okitegedde? Nze luwembe ebyobufuzi by'okwesimbawo naga nti kansoke mbikole ki? Ebyomuzeemu era kati bina kuwummula mu pakati ogenda kwesimbawo. Kansoke mbiwummuzeemu mbize ebbali nzirire ku kulwanirira lulovulo ne human rights. Okitegedde? Eddembe ly'obuntu. Nsibambi bamuvumye nnyo bana. Okitegedde? Anti kakati ebivumo twagenda ne tusettinga trend ti omuntu bw'omuvuma kati ebivumo byansibambi bamuvumye bisinga ebyange. Bakuvuma nnyo. Ireka naawe. Bakuvuma nnyo. Nze gwe batampimula tekiriiyo. Abaana bakuwema bakyusa maama wo ne bamuzza eno bwe bati. Ne bakyusa mukyala era kyovula wambuuza mukyala wo. Negomba omulabako nze mukyalo owange tasobola kulabika mu bifaananyi byonna ate nga mbirina kubanga I protect her. Bino ebyaffe bye tulimu olwaleero tebalina gwe batavuma. Kyagulanyi kerunaamukeerera nga lulwe lwolimanya nti abaana balaba nti lwolimanya nti alina n'ekizimba kabina nga bulunakeera nga lulwe banamwefuulira. Owekitiibwa Babi Kyagulanyi, Babi Itungo Kyagulanyi ayo kyomanyi naye ayo kyamu n'akola statement ezitakwatagana ne bamulumba ne bamuvuma ne bamuwogoogoloza bati ne bagamba kaakati ke bakutte ku mukyala badda wa kitiibwa Kyagulanyi. Abaana bayita bamuzannyo olutalo oluliwo wakati w'abafuuti soja ne gundi ne Lubongo yatolulaba. Ndulaba ndali futu soja ngagamba nti Lubongo yatandika okwawula yawulamu ekibiina nga bagaba kaadi nga bamutandise okubagamba boga nti mugende mu kooti. Bafuuti soja bagamba nti Lubongo yabadde facilitating olutalo luno olubaddewo ng'agulirira entalo zigende mu maaso gundi nvumira gundi gwe tubalaba ku social media. Kati mbalaba babakyukidde kati ensi lwejja okukitegeera ani yaani. Okitegedde? Twajja wano ne twogera ku lutalo oluliwo wakati w'ebifo olwo ne balunnyonnyoka era abasinga baalufunye. Okitegedde? Kati olutalo luli mu bafuutu soja ate abo kasita bakutandikako oba owedde. Okitegedde? Naye Oweekitiibwa Lubongo ya musajja mugezi olwajja dduzikiza. Okitegedde? Kuba ye ne bwe kiba kusaasaanyawo miliyoni agasaasaanya luzikire. Bw'olemererwa ssente ng'ayingizaamu ogw'ekyuma. Asooka kuterawo ssente ku mmeeza n'ozigaana. Musajja mu Japan mulungi enteeseganya azimanyi. Okitegedde? Era bano abantu olwaleero bafuuti soja abali mu kulaalaasa amanyi ekyo bakolera. Anti abamu bali bweru talina bajja bafuna. N'abalala bali wano. N'abalala bali wano. Kati opposition etambula bwetu mu kwevuma kukola ki kwewemula emyaka ne giggwako era emyaka giggwako tuli mu press conference. Kyovola baffe baluwemba olwaleero waliwo kyetutu waliwo ekijjaawo. Njagala basunirako bannayuganda waliwo ekijja. Real activism with the real activists. Okivunula otya ekyo? Real activists vununira abatulaba bategedde real activists bakitegedde bulungi gwegenda maaso n'okunyonyola with the real activism oba real activism with the real activists.
ngabiri bijja kujja mu Uganda wa wano baluwemba fe tuliwo this is our space now aba NPP Botuba tuogera ku activism Botuba tuogera ku activism we don't talk about NPP it's a joint effort mwena wa nawe joli as a journalist oteka ke tofali lya amanyi nnyo mu coveringa activism waffe you're part of the team lwaki oyagala okwejjamu kyogamba nti gwe ogula sukali wanjawulo esuuti zoyambala za njawulo bazitungira Itale sibuza wano loso sokotumaliriza ensibambi sewo wange ensonga za nsibambi mpanvu ate mpanvu zitya kati gwe mukulabako nga luswa munabe yabufuzi President Museveni asogenda nga bayise mu kaluko nga nsibambi yagamba okuteesa ate naye wakyogerako ko lumu nga tukola program n'ogamba wekiba kisoboka tusobola okugenda ewajjajja ne twogera naye obuyinza n'abuvaamu kisobokera ddala bano olwaleero nsibambi luutu gye batutte ye luutu ennungi yentuufu okwogerezeganya kituufu amawanga ge tulaba olwaleero Kenya amawanga ge tulaba amalala agayina democracy batuula ku mmeeza naye olwaleero Luwemba bwe mugenda ku mmeeza yatuliddemu olukwe biki baleeta ebigombogombo ebyekisirusiru ebitagatta yalidde mu struggle John Museveni ye kyayagala ayagala exit route enfuluma ye gyafuluma ayagala soft landing afulumya atya obukulembeze bw'eggwanga afulumya atya ebyobufuzi by'eggwanga Uganda n'asigala nga w'amaanyi tugende ku ndagaano John Museveni bw'ofuluma osigaza ki kikulu nnyo ekyo ntegedde nti obugombe ne SFC tukuwaako obwagala tuumuwa ndi ye tukuwaako ofuna nti abakozi tukusasulira abagundi ofunayo omusala gwa sendemeka nti tata katubikuwe naye byonna mubiteeka mu tteeka wali mu tteeka era mumala okigira wano nga parliament ekola ki eyisa ekikola ki ekisa olwo tulyoke tuzzeewo ne zino zetuyita term limit ne age limit tuzikomyewo kituyambe okutereeza eggwanga ekyo kikulu nnyo okitegedde ate era abalwana bino byonna bireme kubaako Museveni aleme kuvaako bebe position bennyini era be balwana kubanga opposition ova wano kati nga Luwemba wendi nenyingira ogufo mu mwaka gumu nenzimba mansion nembeera nga mu mwaka gumu nina apartment nembeera nga mu mwaka gumu abaana bange basomera Bungereza naye nga tebigatta na musala nga tebigatta kyovola bano bennyini be batta office ya IGG bana opposition so kati kubanga office ya IGG esaba for accountability salary scale yo nebino negundi n'obugaggabo bikwatagana ntia so jango nyonyole man so enkuba yansibambi eno erimu forces kati awo mpitirivu mulimu n'abo opposition lukulwe wadde nga tebagenze naye nga balina enfuna gye bafuna mu system eno eriwo kati so kati baba balina okuteeka nsibambi balina omuteekako yes balina omuteekako buli ekyetaagisa kyonna era owekitiibwa Nsibambi wegendereza entambula zo wegendereze wooli emmere wegendereze woosaalira kubanga bamasinala abasooka bali ku opposition kwabo bakifunamu nnyo kino bakifunamu nnyo so kati balaba Nsibambi nga bwaga nti kuteesa simanya opposition abasinga they are beneficiaries of General Kaguta Museveni they are beneficiaries from General Kaguta Museveni and his government bana abali munda bana abali mu system yakyo vola bo wenale ali munda abadde ku kitebe ekya Ddondo n'empale n'esiwuka akaaba nnyo kituufu bana abazi obuzibe bafunamu n'olaba oli bamujje buzi ne bamuwa ofiisi n'afuna akuyita kavulumula n'amazzi n'akuba nengoona akuusa akadingiddi myaka Museveni emyaka n'emyaka takola ki tafunyeemu wadde tafunye okitegeedde so twetaaga okukyusa system twetaaga okutambulira ku dialogue kikulu okitegeedde omuntu yenna asambajja dialogue oyo bamutwale butabika bamukebere ayinza okuba aliko akatuli ku mutwe so dialogue tugyetaagira ddala without dialogue Uganda tesobola kugenda mu maaso tewali buyinza busobola kyuka tewali
anti babamba kati bamaze akaluka bbiri mukagaba balinda kabiri asatu kati balinda kabiri asatu mugumu balete bisirogani ebyekisiru kituufu bikomewe tukanga natira ne bannayuganda nabo tubanenya oba tuli balalubulalu simanyi kizibu kyatulina oli nakuzanyira ku bwongo naawe era n'olipira akalulu kawedde omutunzi w'ennyaanya ogenda kusigala oli mutunzi wa nnyaanya bwe kiri owa bodaboda bw'oteerwanako ogenda kukutula jaketi nga 10 mu myaka ate bayinza n'ogigoba mu kibuga omutembeyi bakulaze dda nti kati bagoba tebakyakwetaaga fuluma ku street ekigede ku bino ebyobufuzi ebiriwo bino ebyokugira ebyokubawuddisa mindset baleeta kisurogani awo nekitambula gwe olw'okuba oli mu mbeera mbi oli nakuzanyirako ebyobufuzi nakozesa bannabyabufuzi tukozesa bantu bano ba wansi ba bulijjo bano ba common people bano ba common person gwokozesa gwe n'olinnya omukosa nga ddaala n'oyitawo yes we use the common man to gain our goals okufunamu yes tubakozesa nga ddaala we use the common man as a step bo tebabuukanga era basigala bakyakuba era bwe basigala jali ali ku kituufu emboka ejja kukuba emboka ejja kunyookerako otegedde bali babeera eri masaaji babeera eri ku maato oba ne bakola batya ne bakyusa ne bakola batya bo bulamu butambula nomale era bagamba nti bitambula nga bwe babibala bwekiri gwe ddala bikutambulira nga bwe wabibala osuubudde engoye osuubudde endibotayo otandise okugisalako esisi egitutte okitegedde ono lwaki takwegattako olwaleero lwaki tajja ku street ye yafunyemu dda yawangudde ate kati akyayagala ki okitegedde kakati ebintu byonna bitambulira ku dialogue abatembeeyi nga temulina we mukolera ebintu byonna byetaagisa ki babagobye meeza okitegedde babagoba muddawa nego balonda aganya what is your next plan okitegedde nego balonda aganya okukola ki okubalwanirira uno ne Lukwago yasese omulaba bulabi ku mikolo nga zina paka chini ate nga gyabali ate mikolo gyabali gyagenda emikono gyabali okitegedde so awo tuli bali mwezali awo tukola ki awo tuli bannayuganda kiri gye muli omupiira guli mu ngalo yammwe bwe muti wali otuddeko awo ne weebuuza Mwai Museveni lwaki afuze Uganda emyaka 4 ng'agenda 45 bwongo Mwai Museveni takozesa bwongo bungi akozesa ki obwongo naye nabo abukozesa Mwai Museveni akozesa bano bannabyabufuzi abazanyira ku bantu abawoza nti ba opposition ne bazanyira ku bantu ebbanga lyonna nammwe abantu ne mwekuumira awo nga mulowooza oyo waffe wakabira tumutandikirawo yes ne bakamukuba n'asirika ebigere ewaka bw'omanye kiri mu Kampala awo nina mukwano gwange Francis Musuubuzi akolera oba ku French awo opposite ham naye agamba emisolo giringa emisolo emisolo giringa ki gimutabuseeko giringa emisolo bano aba opposition munnabyabufuzi alya ku Musuubuzi buli lwobeera mu parliament awo nga tosobola kulwanirira Musuubuzi then kakati yawe ekintu kiba kikutabukako naye kati abasuubuzi bo babitegeera ebyo kuba nabo bakyamuka nnyo bwe buzibu nga balonda anti okukyamuukirira okwo bw'okyamuukirira nga mu maaso awo jukira gwe ogenda repercussion zonna zigenda kudda eri buli eyakyamuukiridde emyaka 5 gino ogenda gifunamu ogenda giwulira mu nkyamukira gye wakyamuukiridde ogenda kugiwulira kwa tosobola nga nti bakamala okulonda nga bagamba nti ate ba street vendors aba taxi atana stage aba boda atana stage bave mu kibuga nga mwakamaliriza okulonda kitegedde nga awo balabira nti tebadde na stage naye wali nga mubadde mu byabufuzi babadde ne stage era nga bawane stage ne babala amatisaati omusuubuzi wa Lumonde ddayo osubule Lumondewo era ennaku gye wali mu luli tegenda kukyuka okusinzira ku decisions tegenda kukyuka kubanga olwaleero kiriza obagaana yadde ndi opposition naye if there is any opportunity
as opposition okufuna dialogue nga si dialogue ya muntu omu Luwemba nsobola okugenda ewa Museveni, it doesn't carry any meaning nategedde naye bwe twegattanga opposition ne twegatta nti golo yaffe yeeno kulwa bannayuganda tutuule ne mwami Museveni ono mu kamera zonna enteeseganya zikole ki kale wayinza okubaawo indo meeting naye bibaddeyo wabeewo tubituma omuntu omu abyanje eri abaki abamawulire tumanye wawe tutuuse naye nga tetunnakola ekyo kyokka tetujja kuba na rule of law human rights violations zijja kweyongera. Lwaki ngamba nnyo ku rule of law nti osanga omuntu wayina okuyita bavuga wanuwe najja nga tataddemu naddabo najja avuga buvuzi bana ba traffic basoza wandulya malusu otegedde ogenda kumuwawaabirawo kubanga kooti ayina omukwano ayina oluganda ku chief justice otegedde ayina oluganda ku minister w'ebyobulamu buli wamwayi naye ekijinji kati amateeka ganaakola ddi kitegedde owa bodaboda ojja mukwata nga talina musolo talina element talina ki ogiteka ku CPS ziveewo kubanga zirina nannyinizo omukulu mu polisi yeyazigula ate ayagala sente abaana baleete kyokka gwe wa traffic oziyola tomanyi bayinza n'okugoba ne batakuzaawo ye Uganda we tuli okukyusa bino byonna enemeeza eno emalawo byonna emmeeza yegenda okukyusa obuyinza bw'eggwanga Uganda emmeeza eno round table today ku drawing board mwene munaba mulonze chifu owekitiibwa Byabakama n'agamba nti Kasibante n'agamba obaani Munyagwa bayinza obutamalaako nnaku 3 ennaku 3 nyingi saawa 2 kubanga ebyafaayo by'eggwanga Uganda bikulaga nti its military government kubojja kulonda Munyagwa wano bamulangirire wali nga eriyo jjo n'ekikye ekirooto kye kyali kyakufugayo ne bwe ziba najje n'agamba nti tosala wano ebbali kisoboka ekyo nakyo ekitegeera so ebintu bwe bito bwe biri so kati tulina okwembracinga dialogue abakuba dialogue balaka balina ebigendererwa ebyabwe tosobola kuwangula kintu kyonna nga toteesa nga wali okirabye mu mawanga amalala kisoboka naye mu Africa mpoziko gamba mu Africa wawe wali okirabye mukali amawanga amalala oli asobola okujja n'akawangula muteesa muteesa bino byonna oli agenze yazana individual oli ayinza okuba ali ku kiki omulala ng'ayinza okuba alina byayisaawo naye bwe tubanga ffenna tuli ku cause ntuufu yakutaasa bannayuganda dialogue is the way to go. So dialogue ky'ekyokuddamu kati ate nga gwe waŋŋambye nti mwaba NPP ne mutegera butegezi bwa NPP yagenzeeyo kiki ekimututte ku kiye nga y'omuntu dialogue lindako nze bwe ngendayo ng'omuntu azi Luwemba bwe ngendayo ng'omuntu nga Luwemba bw'ogenda ng'omuntu nga Matiya oba nga Bataano temuweeyinga musituke nga kibiina kya byabufuzi not even ekibiina ky'ebyobufuzi musituke nga opposition ebibiina byonna naye kati awo musolo otuukawo unity eyesolo otuukawo esoboka tewali kitasoboka naye olwaleero ebitutta byanfuna ebitutta buyinza ebitutta byanfuna who is who ani nti buli omu agenda kufunayo kiki nyina amabanja bwe gati embeera yange badde bweti buli omu naafunayo kiki nayagala oyisaawo ekiki naye senga nti ffenna bannayuganda twali ku kituufu Museveni teyandibaddewo mu 231 yandibadde tekyali ku bukulembeze yandibadde ali wakitula naye kati wuuyo leading political kubanga ekisooka bannayuganda tuli batiitiizi kitegede tetusobola kugoba mbwa ne bwebanga embwa eri wali eboggolera wali kaleerwe
tetusobola gikanga kuvaawo. Buli omu ajja agiyitako buyisi. Buli omu ajja gireke ejja kunnuma. Okitegedde? Kakati nga tukyalina bakomanda abeebuzaabuza. Okitegedde? Leero n'omulabako Nakawuka, enkya n'omulabako gundi, enkya n'omulabako Seenene, enkya n'omulabako gundi. Komanda adduka olutabaalo alinga aliko emmandwa. Anti agamba baagala muyoola. Ate kumuyoolo kyokka bwe yali ali mu kampeyini yagamba komanda yenna ow'olutabaalo otyo okuyoola. Bwe yali mu kampeyini yagamba omuntu yenna ate ekkomera bino biveemu. Naye ate yadduka atyo. Kakati anti bannayuganda awo nga tebategeera entegeera ntono. Ne yennyini abagamba muzibirize ne bazibiriza. Muzibirize tusabe. Mune muzibiriza ye naaweta n'alya. So munnayuganda ensonga lwaki obufere bungi wano omuyeyi okutegula obuteguzi n'akasente kyangu akulimbira ddala ebyolabirako nti byolabirako ddala nokkiriza sente zo z'okozesa ku kyeyo emyaka 5 n'azisikamu olunaku lumu mudakiika budakiika n'azitwala. Nze naggambako wano nti teri asinga kubeera protected by the government nga wakitiibwa Kyagulanyi. Lwaki? Kubanga ne gavumenti yennyini ekimanyi nti Kyagulanyi ayinza obutateera threat gye bali. Kubanga naye alaba talina kiddako. Naye abantu bano abakolebbwako ebikyamu bano olwaleero be bavumye be bamye zikaadi nga bababyeko ssente be bakoze eki ate be bakola ekikyamu ku Kyagulanyi. Kyagulanyi asobola otuula mu Bampuugo oba mu Balukwago ekiro nga balimu bokka. Tebajjawo mayiti. Kiyinza obba ekizibu. Lukwago gwalemeseza ekifo. Sinaba opposition bokka n'abali mu NRM. Okitegedde? Bakomandingidde abaana bavume. Kyagulanyi naye asooka okumandinga abaana bavuma abantu. Muganda wange. Tongamba nti naye mu kukuvuma ako yakomandingako. Egiki? Nze abanvumanga komandi yava ku ttawa yennyini. Ttawa ki? Ku komandi gundi. Ekavule. Nga weeva? Mukalamise. Kati ate bano abavuma jjukira baba bakyaliba baba bakyaliba. N'abaana g'abansaasira. Abaana abamu mbamanyi lwakuba saagala bbagira naye nga mikwano gyange. Ne bagamba waayo n'otusonyiwa kabadde ka komandi era nga nabwo omanyi. Enkola yaffe wali ogimanyi. Ne mbagamba baganda sibalinaako buzibu. Mukadde ka komandi era naye nga wo. Naye olunaku ke lunaatuuka nga nange enkomandi nze nti nalabye no bakyakomyawo obutambi bwongugamba sisobola kuba mu pulezidenti wange Kyagulanyi. Kati ate ekyo ekifaananyi bakirese mulina mu kkooti awo mulina omusango gwammwe gwe mututteyo. Mumulabye omusajja yagamba tasobola kuva mu mukulembeze. Anti kakati ani yatutuma okuwaaba omusango? Simanyi, si mwe mwetuma. Si ffe twetuma. Mwetuma. Era tulina olukusa olugujjayo. Ye polling station ziri mmeka zimugamba nti tezaali gazetted? Ezaali omutwalo gumu n'ekitundu. Naye kimanyi nti bonna bali batandikiraawo. Anti kakati boli era twabasaba obujulizi abasinga bakyabutumu. Naye no kati ku kino ekiri nani gazetted polling stations ey'ensonga nkulu. They don't discuss matters before the courts of law. Naddala ku mutendera ogwo gwa kkooti ensukulu Supreme Court. Naye njagala nkukubulire there is no electoral petition oba presidential electoral petition eyali ebaddewo ku Supreme Court eyo ng'eno. Wadde tebagiwadde power play naye eyina ensonga. This petition has substance. Erimu amakulu. Kituufu. Otegedde? Erimu amakulu g'amaanyi nnyo bano ab'opposition gye batamanyi. Erimu amakulu. Era kyova olaba nti senga babadde bagezi ne bajja ne beegatta mangu nnyo. Ate munne balabanga mmwe ababalemesa wadde osaana beegattako ne mba mwekutula. Kyandibadde kikola mangu nnyo. Ne kati balabanga mmwe ababaliddemu olukwe lwennyini ku bululu emitwalo 3 mu akakaga mwe baafuna mutandika muti okuloopa. Ate nedda etteeka terigamba nti namba 2 bw'oba oli comfortable. Nedda kati ffe namba 6 tetuli comfortable tuddukidde mu kooti. Gwe namba 2 oli comfortable olaga oli ki? Pozi mwasinga ne munyagwa. Okitegedde? Yes. Okitegedde gw'olaga oli ki? Oli comfortable. Olaga oli comfortable. Ate ffe namba 6 tugamba nti waliwo ebyali birumira nga naawe kennyini byokakasa obulungi. Okitegedde? Katugende tubeere ku record.
Etegedi abalamuzi ne bana abo bagize ne basala ogwabwe nga bebise blanket y'ekyoya. Katugende ku record. Baba nagusalira ku ttala bamanyi. Yes. Kubanga ffe we are law abiding citizens. Etteeka ligamba ki? Ffe nga ffe abalwana okulaba nti tulwana okubeera ku nfuga ey'amateeka. Tuyita rule of law. Tujja kukozesa all avenues. Ezisoboka. So NPP yo nekine kyanani gazetted constituency gundi polling station Yes. kintu kikulu nnyo. Yes. Ekyo kyokka kiraga nti waliwo butali bwenkanya mu Kalungu. Gotekawo otya constituency notazi gazeti ngate n'ozibala. Yes. Ne bano Bobby no Teza mubasabye ki DR form zaabwe babayambeko ne DR form kikyaganye. Bakyaganye zibawa. No, kakati ffe Abadogamba nti si DR form ze mwagala zokka. ffe twasaba era bikoba munamateeka baffe basaba nti owekitiibwa byabaka majje mu cross examination. Bamubuuze kajoji waki webibuuzo gundi zino bazi gazeti nga tezaali gazetted. Ekirala nga baagala okumubuuza ku biometric machines zino obuuma obwo bamubuuze bwali bulamu by the time omwabupa kyesingira kiki ekyatuukawo onfuna ye ekirala ebyokwerinda nga byeriisa nkuuli mukuba abantu mukola kino ng'olaba ebintu ensonga za muzinzi naye bano balaba internet lwaki yavaako kituufu osegedde lwaki bagijjako ensonga za byakwerinda waliwo ekintu kyonna ekigamba nti kitadde gundi eggwanga mukati abaga tembeera si yabunkenke si yabulijjo so ebyo byemu ku nsonga ezo lusa tugenda koma wano leero soko osibula abantu abalabe baffe abalungi twagala okubasiibula tubaagaliza olunaku olulungi abafunye ebizibu twongera okunakuwalira wamu nammwe era ne tusaba omutonzi ayongera okubeera nti oba oli awo abagumya mujje musubscribinge ku Luswa Live 256 ne ku MS Media Matiya Sekanjako waliwo yambuza MS Media kiggwayo kitya Matiya Sekanjako yatoolako butozi n'agamba owaayo abaana balitandikiraawo ne YouTube nayo eriko okusikira omaze osibula abantu nsibudde sebo kale wona obadde osinzira okubeera nga otulaba olwaleero tugenda kukoma wano ne Luswa Luwemba abakunzi wa NPP tujja kutandikira olunaku olwala akuume atakumira mpeera